Kayondo yakomyewo yabulukukidde mwali enisikini na yayimbye akayimba ng'alabikanga yesi musanyufu na kigenda mu maaso wewa okwembulesinga ali enisikini sooka omutuwe mpabulemu kino kye bayita okudugaza emeza naye tumanyiddwa mukama naffe nga tuwuliriza onsiko mpabulemu kino kye bayita okudugaza emeza Uganda gwe abitex simanyi abitex mbu nkwise emirundi emeka nkwise emirundi emeka nkole kitaata olaba oli Serena Butter teyayita kati nze ate alina hipsi mpita abe ndeka nfaako ekisooka Leilah abaddewa Leilah okay kale okujjukiramu awakatono bwe bamukyawa omusajja bambi ne bijja bubi n'afiirwa ye kabanga lalekerawo kusooba okuleta okutwala akawala ate wa Leilah bakyaggwa as far as we know mwana yagamba mubandi waggulu ku kalina nga nolaba jjawuba omutwe okutali enviiri kati bambi n'afiirwa ate abazadde maama taata ne muganda we kati n'abula yagendako oba ndooza ne mu US naleka yakomyewo yazzeemu amaanyi abitex saabavulu tamumanyi talina gw'amanyi Serena Butter muyimbi munne tamumanyi naye abaana kye bamukoze mpulira bamweyiriza mbweyiriza alese be banoonya ekyokuvuma bagambye katutandikire ku ggwe ninga amaaso ga Leilah wala gitagafuluma ye yabaddewa akatabaddemu yakadda wane weyakwatidde fananga enzigi z'amamanaafu ate ndola ku muyimbi waffe omulungi ndoza badde agenzeko mu kyalo gwe walina ofaanana wati ebyalo nebirungi munnaye bitono byakungalo era ne biba birungi ogenda n'okolayo enzigi n'oziteeka era ne bazisiiga ettaka ekyalo kisigala kyalo kale yoyo Leilah wammwe naye gundi yakomawo alieni yakomawo naye abamuwuli emweka mwamuzira mwanyiigamu yatugamba tetumuddira mwanyiigamu ate nga kunaka yali atwetaaga nnyo abeetegekedde kubanga bamuteekera ne Range Rover emunona kale naye teeka temwamufaako amanyi olumu weetaaga okumanyako amaanyi ga midiya amawulire mwanyiigira ddala ndowooza naye agamba ate sikigenderedde naye kakati nkigenderedde agamba mukyanyiiga nnyombo kale ffe situfuddeeyo avuge Range Rover ze akole buli kimu kyakola naye temumujjukiza lockdown era yagambye watandikira atandikira ku kireva jjo bamutegekera ekivulu y'omu kubagenda otutegekera kireva jjo genda muwerekerako naye bapromota bayiza okujjayo abantu be babba tegekera kireva n'omukola mu 10 n'omuwaako 5 kaisotuwaawo Olamweba wakala. Choza ni kulikayo. Ndio sebo Kiki mwana mabe. Alimusaliwa. Very sensitive mutumu wakawe olamu kutambula dde wabutegeka olamu bulyachi wakibanda wange olamu kutambula nabo bala era kuwafunye okukyolya oba omusayi gwa Yesu gumala tubadde tumanye jja n'ebyokulya kawogo saba ale nsikine gali yeyo obulamu bwe wabutegeka olamu bali kutambula sebo kankubuuzeeko mulimu gya bannange kiriya plan olamu bulungi olamu bweba wabumala busaasimbudde
kati okukola bino byonna no tegaali malala nja kukola n'ebyo ate beewuunye bagamba oba omusajja tategeera kumbe nze obwongo bwange bubalansinga nambeera amaanyi era abanyiiga katubasabire ongeremu amaanyi obubaka naye tugala banyiriza ddala wali tukubadde ku mutima ne kale twatendewali oba tubakyusemu tubatukwate mu kataala simayina kuba kibanda bajo yagambye abadde alinda ggwe yagambye nga nnya tugenda mu kasiika kirevagye akenkwakyo festival bwokomawo wati okomyewo tukwatagane fiiti omwana atekeyo endongo kuli kati ovo gye bagambye alina okuba mulugoga kituuka katono yafena kwetulike lyagambayo kokomyewo nti kati kajje muzitambule kalaasi abantu nga balihereze tutandikirewo alina kyo si kibuuza alina naye kati gwe jaso olina kudda buzi mu nsonda bwoti n'olabira eyo bo bajja kukuba onajjayo omutwe bajja kukuba era kati gwe buli ajjayo omutwe ng'olowooza oli kabejja ajja kukuba gwedda buzi bbali just budde sayidi enfuufu seekuyakolanga motoka yiri egenzi bampisizaako emmotoka kubanga bw'ogibeera maazi ekutomera tulireeta obuugi